ndo tunyonyola nti kati ebbanga lyosomye yali myezi ng'emeka mpozi ono? Myezi giringa ng'ena. Nga kyali kiprost wamulete n'okusoma enviiri. Osobola kusiba style ki national style ki? Osobola okusiba? Nutresi. Ekiswahili. Okusiba obuswahili ng'obwo. Okusiba obuswahili. Nutresi, okudryinga, hot combing. Visa abana kati ngona alina bu beads osobola obumuteeramu. Okusetinga kola baby hair byonna ebyo. Kitegeeza level kwoli kati osobola ddala ofuna salon otandika okukola. So kitegeeza oli wakuwa omulimu oba kuwogenze nti wa muli ku mizigo ne bayagala okumusiba bwe Kiswahili omusiba akasente n'okateeka mu nsawo. Kitegeeza tuna kye tukwongeddeko ku somehow si ekyo. Kale so banango ono mumulaba ono Nalongo abaze ba following story yono twamufunanga n'emyaka 14. Story empanvu ne bamufunisa olubuto n'amuddukako ettama ne tulijjanjaba n'atandika okugenda nga obulamu butambula. Mu abantu abandaba mu abanyambako okuzaamu omwana ono amaanyi n'essuubi ne mutuuka time nga tukyabawuliza nnyo mu abali eyo naye nze mbadde nsigaddewo nga ndi naye waliwo n'omukyala gwe bayita Madam Prosi wuuno eno naye abadde nga amuyambako n'amuyigiriza ku kasente akatini kubanga amaze emyezi 4 ng'alya ng'anywa nga yeebaka material gwabeera akozesa and so on era wali obulamu butambula bugenda maaso kati watuuse ne tugamba kumuta alina kyasobola okubeera nga akola.